gwolaba ono bw'omulaba ky'omulaba si kyali bw'omutunuulira si kyali ye muntu atasangika ye muntu oba nkigereegayanye ntya kiri oluyimba olubadde lujja kujjayo ekintu ekituufu ye muntu atasangika mu bantu naddala mu famire yaffe ye mukono ogw'amaanyi gwolaba ono oba mukulu oba muto oba ani kasita oba nga oli muganda we awo akuuka ejjembe awo bannange mutusabire kuba mukadde waffe bakadde baffe kumbi batugenzeeko tulinayo abalongo ababiri betusigazaawo maama Mabira wanikako ku mukono awo bakulengereko ne Nakato baabo babeera babiri ne Nakato bali babiri ne Nakato bebulya ntya bannange tusanyuse nnyo babo bebo bakadde baffe Maama Phina bampise te ojjoyogereko eri abantu yanirize n'abantu baffe bano abazze okubaaniriza Ssebo Faaza abatambuzi ba mmisa mwenna nga bomubadde mwenna bannaddiini abali wano tusanyuse nnyo okubalaba mu maka gano agamukuluse nnyo nga Fred mukulu waffe maama Seninde ate ng'oli muganda wange oyo nansuubuga mukubire mu ngalo ye mukono gwa gavumenti ndowooza ogwa kkono naye baguyuuza teguyuuka baguyuuza gudda buzzi maama we bali kujja kumbeererawo ku lunaku luno olwaleero nga nsabira omwoyo gw'omugenzi maama wange JOANITAH NABULIME basaba ne bannyabo nziramu era okubaaniriza aba disitulikiti eno Nakaseke aba disitulikiti Luweero we bali disitulikiti Kampala we muli disitulikiti Mukono tiimu Kabiriiti we muli ab'Emitiyana we muli kati bwentunula bwenti sayidi ne sayidi ndaba nga nzijjudde sikyalina kyenneeguya sifugika okumanya nzijjudde mukulu yimira bakulabeko ndi fuulu mulamu wange mwami Banda we bali kujja ne mukyala wo Joani First Hotel Matuga mubire ku bantu nafuna family enkambwe ennwanyi eya First Hotel mwe bali kunjagala nakunjagalira ddala ekiraga ewala amanya nze Namutebi Silivia Eke Maama Phina omukyala omulwanyi omwagazi w'abantu obulamu bwange bwonna wembeera wamanyika nti bwano waliwo ekipa ekyakoze eki ekyazze era bwabuti bwakeera ku makya n'enkeera n'ensenga nga bwensenze ku bitundu ebirala neŋŋamba n'ekyalo kino nakatandagira kankisengeko nkiruddeko nno kiruddeko bwe nakiyingiramu buli wengula nga mwannyinazi ono bayizawo ono si mwannyinazi ono ye kitaffe yasikira kitaffe naye bakugamba nti omuto akukubisa ki ati ampita mwannyina kubanga ate ye taata waffe gwe twasigaza yeyasikira kitaffe Pawulo Mukalazi oyo ye musika wa kitaffe yempaji gye tulina naffe emu bweti deni nina simu egamba nti bwengula buli kifo kyengula nkiteekamu omuntu waakyo kyenina ekyo bwenkigulanga nga nti nkuzimbiddemu
nga nkuta bwe nkigula nga nkuzimbiddemu nga nkuta tomanya ebintu by'ensi eno byefuula abantu tukaddiwa ntukyalina ki manyi choice yagwako no mwannyinazo jangu oyimiri bakulabe akasajja kano gemulaba akakulu kakano mumukalabe kakulu faza katukolinako tokamanyi kakulu okumanya mukulu nyonyola abantu nkuddako omundi gwakumeka ono nandibadde nziribwa muddako omundi gwakusatu abaana abaali bamuddako ne bafa ne tusigalawo nga bwe tuli nemukolera byonna bye namukolera ndowooza tomanja omanja kaloba tomanja okumanya tamanja nagenda okulaba nga alina kyabulamu nemuwasiza embaga mukyala era ku kyalo kuno bamanyi nti woolaba ono woolaba mukyala we bw'okwatako ono nga mukyala we akukiika omuggo bw'okwatako oli ng'omwami akukiika omuggo batambula abo nimbe abatuuze bakuno batambula bameka sebo faaza bw'onaaba ofunye obudde ojja bambuuliza beeroga oba tebeeroga oba bayitako wa Maama Phina nakyo tukimanye so nga bwemumanyi ennaku eno Katonda asobola okusumula ate bw'aba akusumuludde tewabeera kisiba nyingi nnyo mu bulamu fe twakulira mu nnaku empitirivu ennyo nga tewali kitwetaagisa kubeera balamu wadde akatono ate nga tewali kitwetaagisa kubeera nga tujja e Kampala nze newuunya oba najja nti e Kampala nagira ku pickup gye bandeeterako kyaseninde abantu abasinga mubalaba mu kibuga ne balina gye nvudde waabwe mubi nnyo bamusirikira kubanga buli woba omwogera oba olina okukaaba abantu amu tebaagala bajjukiza gye nvudde omukyalo oyo JOANITAH NABULIME yafa nina emyaka 5 kati naafa mu ngeri eyewuunyisa teyalwala yafanga leero Pulezidenti Museveni enkera n'awamba gye bamuziika tewali waabwe kuba abantu baali mu ntalo awo ebyange bwe byakoma obulamu bwe bwakoma bano boolaba twali twayawukana bali eno nange ndi eri infact nga sijjukira nti obalina ne baganda bange naye obulamu bwe bwatandikira okulaba nti omwana w'omuntu alya ku street obulamu bwe bwatandikira okumanya nti omuntu asobola okubulwa pain ekitabo ayiga okuwandiika erinnya lye ng'ekyobugagga kyensobola okuba nakyo kwe kulimira abantu basobola okumpa emmere y'okulya bwe ntyo bwe nnakula obulamu bwe bwakyukamu
entalo ziwedde olwo nga nkuze ndowooza mpozeza emyaka nga 10 ndowooza waliwo omusajja yali atunda sukaali ggulu ng'amugjeeyo saidi z'omumabiro awo Najjembe eyo gye nali mbonaabonera eyo n'agamba lwaki omwana onaabonaabona bwatyo agamba waliwo ekyana kikola emirimu nze bannange okola emirimu kwekuneeyimiridde era muyigiriza abaana okukola emirimu banze maama wange yali mukambwe nga myaka 5 tosobola kukozesa mwana ki ngoyi naye nga maama akozesa olugoye aba nedda ekyana manyi ewaabwe waakyo katukitwale nze muteekeyo nabanze sukaali kulo n'amutunda nkizzeeyo ewaabwe nabwe ekituwe kyali mukyala Kabanda n'ankukusa musajja n'anteeka ku kagaali n'anvuga mayiro ndozoba 7 kwe kujoyininga famire ya mwami mukalazi okutandika okufuna ku ssanyu olwo nzize ewaffe kitaffe yalina ebintu bibiri nga ne bw'omuloopera tasobola kuwa ansa kuba yali musawo muganda omukugu ow'amaanyi ow'amagini ow'amayembe nga ne bw'omutunulira naye mwennyini omutya okumwerijjirako yalina abakyala be bonna nga bali bowidde maama Bira maama Kiziika maama Kisoga betwakuba ne tumanyi nti maama naye nga tubayita mannya maama Kampala maama Kisoga maama Bira kati nayoka nawazaalirawo baayagala seno mbadde Baisirayiri abo mwanditidde so bwe tutyo myaka 10 omwana yandibadde agenda ati si mupittu tewaali busobozi mukyala Senninde tewaali busobozi busobola kuweera Maama Phina ate sikale senga waaliwo chance neefuna bano Maama Phina baabwerera bayamba nebuuza ebiseera bye tewaaliwo bantu ba mitima mirungi nga bamukyala Senninde kati nenkula nga mmanyi nti ndi munaku nnyo ekiraga ewala nenyingira ekampaani etandika okukola omulimu gwe nalina okukola nga gwawausigala gwokka gwe gugundi muntu kuba newetwali nga tewali mulimu gwoyinza kukola bwe ntyo gye nvudde wange omutontono saagala bamayira budde naye neŋŋamba nti maama sijja mmuteerawo musabira asabira bya kisimu maama alina okubeera mu kitiibwa maama wange yazaala abaana bangi nga bw'olaba Maama Phina bw'azadde abaana bangi alina abaana bangi naye neŋŋamba maama kamuteeka awantu awagazi abaana be beyazaala ne baliba bavudde mu nsi babagalamize awo maama bamukoze eki we bamutadde bwekityo tusengula maama ne tumuleeta nkwebaza we bali kukkiriza kweta kwano maama wange era nsaba omukuume bulungi omulabirire bulungi wadde yafa mukuume bulungi n'abaana be beyaleka baagale ekiwulira ffe tetusosola mu baana yagala abaana yagala abazzukulu so olwaleero nsaba okuyita bayite omusika wa yakasika keebase n'okwebaka kano tubonaabonedde mu nsi muno epozi maama weebase yimirira mumpozi kubokolera ono ye Keira Nambaziira ye maama waffe kati gwe tuyina maama yasalawo omwana alina omusikira abeere nga ye mwana asembayo obuto yensonga lwaki omulaba ali wano naye nga bazzukulu balina bangi nyo bazzukulu ba maama muyimirire muliwa abazzukulu baabo
Sirina bigambo bingi byakwogera naye njagala mbeebaze. Twebaze ku bantu kuba abantu bano batubeeredde. Bassebo ne banyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala maama, kwagala na taata wange abeera mu maka gano. Maama minisita, maama mbadde nsaba ojja oyogereko ebyaffe